anyongera batusaka mawulire si malungi sigasanyu mu industry ya FM news oba ya mawulire yonna mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu twaviiriddwako munnaffe abadde wakitiibwa olw'ensonga nti abadde kuba top bosses omwami gwe bayita Bush Baby yomu nno ku bantu abadde bakoze oluguudo lw'amaanyi kubanga yagendako neweeru eggwanga ate n'akwata nnyo n'akopayo ebintu bini nnyo ku mativi gaayo nayo n'akolayo amativi ate n'akoma wano abadde abasajja ababeera inside naye ng'ate be bamu ab'amaanyi ennyo babeera mu programs omwami oyo nakolako naye ku TVM nga ye producer wa TV yange ya program yange ya Full Blast in fact yomu kuba nsemba okuba nga mpeereza ku TV gye naliko kubanga abadde omu ku top bosses so kitalo nnyo kitalo ddala fembera mutulaba ku screens naye bigatubeerayo ne ba boss nga bayivu nnyo nga bakenkufu nnyo nga banjawulo nga bwolaba wano ku Soul TV tulinawo Salongo Uncle Solomon Ato abo tugamba Uncle Solomon Ato tubeerayo ne Uncle Chigo tojja mulabako da toli mulaba tolida banato abantu bannyo banoonya Uncle Solomon banga tutuuse ku Solomon nange kenyini mutya we simusanga mu parking sijja singira nkona office oyo broadcaster aluddewo ng'aweereza naye nga wamaanyi abeera boss okufa kujja eri ffenna naye Michael Benjamin Owol era ng'amanyiddwa nga DJ Bush Baby bamusanga mu studio ye ngenda kutuula mwezi Juni nga 5 leero Juni nga mmeka I think yesterday Juni nga 5 ng'afudde Bush Baby yalinga yamutegeera nti agenda kufa yagamba nti kadansi kenazinye ne sister wange kampulikyanga ke kasembyeyo nga Juni biri bwatu we are tweeting ku mukutuko gwa X yagamba it's a little thing that makes life big for me. True happiness is elusive. Recently I shared a joyful moment with my lovely last born baby sister Cherry. Indescribable baby still feels like my last dance. Ya tweeting mpuliranga ke kadansi kanga akatsembyeyo abafu bamanya nti bagenda kufa ndowooza tukomezawo ekifaananyi kya Bush Baby ekyo bagamba it said Michael Benjamin Owol commonly known as DJ Bush Baby was found dead in his studio in the morning of June 5th after he went missing for 2 days yali yafadde abantu tulina abavubuka bangi mu yafanga satu ekitegeeza tulina abavubuka bangi mu ggwanga abagezi kyovala musumba bagamba okuwasa muwase Bush Baby kati 2 days nabamusanga busanze mu studio ye oba yakurapsinga ati oba wata ni watola mbo tutambula mu life is full of a challenge tomanya muntu atambula na kimunda abantu baina in the pain in the wounds baina ebizibu benjawulo psychologically ebirowoozo so nti tuwagamba okuwasa oba okufumbirwa mubeereko n'abantu abasobola balumirirwa babalowoozaako immediately kizibu nnyo okuba n'omwagalwa awo nomala 2 hours nga tomuwulizaako nze n'omwami wange twewuliza nnyo olw'ensonga ntweyagala nnyo sisobola kumuweza 3 hours nga simuwuliza oba 4 hours ate naye bw'ali maybe era ogenda okulanga essimu yange wanekonye ka message oluusi nga ndaba maybe nga ayagadde kumpulizaako balabe mpulira ntya so bwe baba babulira enjiri y'okuwasa n'okufumbirwa abaana b'obulenzi muwase ate abaana b'obuwala mufumbirwe ate abaana abawala musazeewo olowooza nti nno okyakuula oyagala ono n'oli ekyo nakyo kikyamu so abavubuka oyo abadde mugezi nnyo abadde muvuka muto mugezi nnyo y'omu ku ba bosses nga omanyi nti abantu ababeera ku TV stations nga y'omu ku bintu ebitambula byolaba biyita ku mpewo ebikola ki nga y'omu avunaanyizibwa ku bintu ng'ebyo nolwekyo Bush Baby abadde wakabi Mukama Katonda efero abadde wakabi kyensobola okugamba nti abadde wakabi era nkiddamu nti Bush Baby myaka abadde n'ataano abadde wakabi gwe kyoba omanya man myaka abadde n'ataano abadde great abadde big era abadde aweza myaka 5 abadde yakula bulungi alina omubiri tugamba nti Mukama muvuka mugezi. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.